bwe balabye nga tebasobola ne basalawo okutandika okukola ettima ku bisolo byange, ente zange bazikasuseemu obutwa, basindise omuntu najja n'aziwa obutwa era zitandise okufa nga bwe mulaba eyo. Eyo efudde bagiwadde butwa. Olubuto olulaba efiiridde mu bulumi buyitirivu, lwonna luzimbye, that's poison. Ebadde lubuto lwa myezi 7 ng'ebulayo ennaku 6 ezaale, bagisse abakafiiri abatatya Katonda, ebisolo byange batandise okubitta. Naye tetugenda kutya, tugenda kufiira ku mulimu nga Balubu. Bino tebijja tutiisa, tebijja kutujja ku mulamwa. Batandise okukola bino to scare me, naye tebijja tutiisa. Ebisolo batandise okubita, naye Katonda gyali essaawa yonna ennaku zaabwe nabo zijja kuggwako. Toyinza kukola bibi n'okola ettima ku bulamu bw'abantu. Abantu mubatta, ebisolo mubitta, ennaku zammwe 4 zijja kuggwako. Kakati eno ensolo erina musango ki gwe yakoze? Kirina musango ki? Ndowooza mulaba bannaffe betulwanyisa, mulaba ettima lyabwe. Bino bye tubagamba tebatekwa kujja mu buyinza. Abakafiiri, abantu abafaanana bwe bati, ku ttima erifaanana bwe riti, bakwasa obuyinza nga be balina amagye, be balina poliisi, olabe kye banaakola. Katuwagire President Museveni paka lasiti, kubanga ali far better than these pigs. These are idiots, real pigs. Kati ene nteeko zeeki ogitta ogittira ki? Ebyovu biibyo, ebyovu ebadde yiwa, ebyovu obutwanga buginyoola.